omusajja yabba oluyimba lwange. Oluyimba olwo nalukola emyezi nga 8 before nga tanaba kulubba. Nalukola emyezi nga 8 ku mukaaga awo nalukola ne bachali bange. Kati mba ndi awo njala teka oluyimba lwange lukola video ng'omusajja ndulaba alupostinga. Luyimba ki? Baluyita teri agambayo. Ate kibi mwana omusajja nadda ku basoga n'avuma. Bro oyidde okubwa kibooko kati kino nkikugamba bw'oyagala kulaga maanyi bulaali oyagala kulaga maanyi gwe salodde busoga gwe sala kiira ebyo by'ojonkera ng'ovimba wano essite gy'otanaabira muganda wange bino biralamu eri site endalamu sebo yatujjonkedde ajonkera abasoga ali mu nnyimba zaffe zayimba kati weebuuza negwe okimanyi nti ekyo kidogo mwana oba kyakulirawa ali msikini jayo oluyimba lwange baalukwata copyright nerulya njagala ojeyo oluyimba nkuba oluyimba lwange agomanyi gange manyi ga producer ate manyi ga cabinet yange gye nina committee baŋŋamba lwaki oluyimba lwaffe Kikeke lusigala bwe lutyo mu bbanga. Omanyi Alien kyakola? Alien bw'amanyi oli kyaliwe sebo ng'ayagala kukubamu si yakukuba ng'akwata obulenzi bwe nga bukuba bwe bumala okukuba nga yeefuula nga adduka emisinde mbazze kutaasa. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli yamanya bampita Rimasam oba Mitanikura Bongo weewaawo nze ogwange gwa kugenda nemba noonya bw'otunulira ekibanja kya TikTok eky'omukulu ono kijjudde obusagwa bungi yayina eyasooka ne bagitwala n'afuna ey'okubiri waayagalira waawandira ebigambo tabirumamu abyogeranga weebiri era nange kyenkoze kwe kumuteka akasimu ne mugabo waaye kiki kyekibatabula ayina ensonga ze ne waggulu wa byonna nze nzikiriza nti emboozi eno bw'ogiwa obudde ojja kubaako nekyogiyigamu obulamu obufuna omulundi gumu bwe bugendera ddala wadde nga kiba kya buvunaanyizibwa era kya bukugu nnyo ekyo kikute okukitegeera nti obulamu bwo obulina omulundi gumu kale nno nze nzikiriza nti bwe tunabyogerako ne bikutuukako solutions zijja funika ne waggulu wa byonna tujja kwongera okubategeera nabo tutegeera era naffe era okubaako ne tafaali etwongera kwaba batutegedde mu mbeera zonna tetuliwo okugattululwa kusattulula twagala kugatta waliwo ebintu byetasasobola kuzza mabega nga TikTok yajja naye tugikozeseza tutya kale omugenyi wangu lwaliro kababuuzeeko omukulu wanyi muganda wange ndi kiria bro embeera ndi fiti lwaki bakuyita kikekenke waki wetuma kikekenke nati omanye ebiseera ebisinga bwetwatandika music ono oba olina weweeraba kati mu kintu kya music omanye ekigambo nze predator kikekenke kati predator kyekintu kaŋŋambe ekirya ku bintu ebirala kati mu music ono nzize kulya abo abaliwo kaŋŋambe abagamba nti nno bo basobola bakabi nange nze ndi kikekenke lwa nsonga kiba kintu tekyagala kintu kikirippira tekyagala kintu kikisinga tekyagala kintu kaŋŋambe kikekenke kyo mu bufunzo ze kusaanyawo bibaddewo yes bwe kiri muganda wange kikekenke wanyi bro kikekenke wanyi muganda wange ku TikTok okwo ne ku social media handles zo
alien skin wamufuula kagoma kuzuukuka oluteekako ng'oyisaamu oluwummula ng'oyisaamu ina n'eggaali gy'otandise okuzimba emasajja era abaana abato bagamba olwa bakikekenke nga zze masajja duka weekweke kikekenke ntando yagala kusiba y'amenvu onaagituusa kati muganda wange ekiriwo abasajja bavimbisizza gye bava wangi ate abamu tebagala kuvimbisa gye bava kati nze masajja gyenva kati masajja gyenva kali kabuga kazinga senene kati alien skin omujjonkera simujjonkera lwa nsonga nti nno oba simwagala musajja mulungi mwagala naye obuzibu bwava omusajja yabba oluyimba lwange oluyimba olwo nalukola emyezi nga 8 before nga tanaba kulubba nalukola emyezi nga 8 ku mukaaga awo nalukola ne bakyali bange kati mba ndi awo njala teka oluyimba lwange lukola video ng'omusajja ndulaba alupostinga luyimba ki baluyita teri agambayo luyimba emukolo mbu teri agambayo teri agambayo teri agambayo mulyema n'empisa mu bantu teri akuyita naye nga weeyitabiza biki mpulira ennyuma wange nga nze nsigadde lwaga nga nze mwetisse oluyimba bwete we lugenda sijja ddukuba ddumala lwa nsonga oluyimba olwo omusajja nayogerako naye alien skin kale sayogera naye nti nno nayogera naye nga ye naye abasajja be nayogeranga nabo ne mbagamba omusajja njagala kwogera naye kuba ebiseera bisinga oba oyagala kumanya lwaki kivuddewa okubanga omusajja oluyimba alukola ki aluyimba ate kiyaluyimba nti nno mbu yayimba kigambo teri agambayo nga bw'owulira chorus zino ennyimba era ojja zikubamu ziwulire nga bw'owulira chorus yange ey'oluyimba neeyiye bwe zifaanagana nga bwe nafulowinga bwe yafulowinga ebigambo lwakuba obuzibu waliwo omumanyi era bw'owulira olwo oluyimba otegerawo n'ogamba olugino yalwo lwe luno lw'olucupule naye omusajja nayogera naye abasajja ne batandika okunzijonkera ne batandika n'okunnemesa okwambukawa emakindye batya nga bagamba tujja kusa kuba kati lumu postinga video yange eyo Coach Kerementi eyasooka anvuma mpemula we mulakola atya ngamba butukusangira bikoze bitya eyokubiri nteekayo endala era asigala ekyo agamba nti nno ajja kunsanga nsaleko ki enviiri kale ne ngamba omusajja bwe banga ebyaddala bakakasiza luyimba lwange nga byaddala luyimba lwakuba naluna era naluteekayo ne balulaba kale ne ngamba abasajja bano kasooke nkole ki kasooke nkirekemukko nengenza okulaba ebyaddala nga neetaaga okubanga ekyo ekintu nkyongeramu amaanyi okubanga omusajja ono at least afune kyayogera ku luyimba olwo kuba ne bwendukuba abantu bagamba yeyaluyimba kati ekyo neetaaga rights zange ez'oluyimba kigekenke waji muganda wange kakati banna ekikekenke video yasooka wali ogamba ki video yasooka nasooka ngamba alien skin njala kwogera naye yatwala oluyimba lwange yaluyimba sikoze eki simanyi era ndulabayo naye simanyi kyava ku kyokubanga aluyimba kati awo Coach Kerementi ne banne manya Queen waaki manya baani ne batandika okunzijonka ne baŋŋamba bwe mba nina oluyimba ndukube video y'okubiri nenjogera ebigambo byange nga n'oluyimba ndukola ki nga ndukuba nenkuba olwabwe olwa alien kimenke nange nenkuba olwange olwa kikekenke kati bwe nakuba oluyimba olwo era basinga bambi badda ku sayidi eyange ne bagamba kituufu omusajja yabba ki oluyimba naye kye nasaba okimanyi oluyimba lwagaana okukwata oluyimba lwange olwa teri agambayo lwe oluyimba lwazaako kapati yasooka nakuba teri agambayo negaana okukwata then nazaako kapati oluyimba lwagaana okukwata kale nange nembanga asooka okukola kyokujja naye newakuba kati essaawa zino ne bwendukuba ku sho bagamba nakopya oluyimba lw'omusajja kati njagala omusajja aveeyo agamba abantu oluyimba ebyaddala si lwange baba tasobodde ngera sigala mujjonkera naye okoze okujjonkera tugenda kuleeta ebizibu ngaki okwesanga ate mwekube okweyisaamu amaaso oyo bakuwoninga okusalako enviiri bino biraalamukko omwaka bwe gubanga gugwo mukama yakuwa omwaka gwo ne guggwako muganda wange agabirayo kaabalala kyogaa nti nno ze sisobola kubeera kiriwa kiriwa kati
kyotegeeza ogamba nti nno nze Mutyembe nga sina kye mugamba muleke oba sitegedde wamugamba n'atakitegeera bw'atakitegeera ne video zonna z'oteekayo kubanze video zammwe mbadde nzigoberera nga ndaba mugenda mu lutale essaawa yonna gw'olowooza sike kaseera obenga omukugu kale sikiriza mukubba naye gw'olaba gye kiragawo mu maaso munakyandoli nga munakisobola omusajja oyo babanga ebyaddala ng'ategeera ebintu bya music bye bakatugambe akimanyi oluyimba buli wenduyimba buli wenduteeka ku gundi bo bennyini basigala bagamba luyimba lwabwe ng'ate bakimanyi kati oyagala kaŋŋambe omusajja mmuleke asigale nga bw'ali tukitwale nga bwe kiri kubanza ebiseera ebisinga neetagako kuba ebiseera ebisinga baagala nnyo tuzze emabega emikira bwe bati nga kapa ng'embwa eyitidde ozze omukira emabega n'ebiseera ebisinga abantu abamu beetagawo okulagako n'omulaga nti no nange nina wendi wempitibwa owakabi oba omunene yajja kulowooza nti no nga bwakubye eggwanga nga bwakoze eki fayini akikoze ekyo Mungu yakikoze eki yakikoze ate awo kaali kaseera ke nze namugamba nayogera ekigambo kimu nemugamba ekigambo kimu oluyimba terujja kukwata era ebyaddala terwakwata lwaki wateeka otya nti terujja kukwata obadde ki ekintu origino nga weekiri n'ekintu nze naluwulira nga duplicate nnyo gwe bw'oluwulira ojja wuwulira omuntu akabira mu luyimba n'omuntu ali serious ng'ayimba oluyimba wekala ndikukubireko ko bajja tukuba copyright kakati bw'obadde ozze wano nkugambye atojja na gaaliyo kubanga obadde olina abaana b'okubira amasimu abalala no bali ku geeti eyo ne bagaa tobayingiza eno munda abaana abo babeezaawo otya kimenke n'ekintu kyokoze ekyo kimpisiza bubi nnyo lwa nsonga kyonna kyonna ekintuukako abantu ojja bannyonnyola tewali asobola kutuusaako bulabe naye ekyembadde gamba abaana abo babeezaawo otya abantu botambula nabaawo bebeezaawo batya musurvivinga mutya muganda wange siinaamu nnyo nange nawo busobola okuliisa nze n'okupushinga music wange mpolampola kuba sina manager naye abaana abyo ebyaddala kino nkikugamba mulimu abantu abakukkiririzaamu nga byaddalamu nga si byakugula mutima abawagizi si bakugula mutima nti nosooke bawa balye banywe mbunfune abaana benfunye ku street ngaali eni bwakola mbumbateeka ewaka tandika baliisa babe nga bangoberera nze abasajja abange abaana abange bambeerako lwa nsonga one love asobola n'okuva eri nga yavudde kukola naŋŋamba muyimbi wange fatayo kino oba kwako kino kati just one love bambi era big up banaye Soldimani big up Sowed Cautions big up everyone masajja to the world masajja gyetuva masajja gyetuvimbisa basajja bakola kwanda baba wali banje sawa eyo programu bwemba nga tuyinayo programu ebyaddala ffe tuyina emirimu gyaffe nti nno mulimu omusajja nga alina saaluuni ye mulimu omusajja alina kalibrary ke nze nina ebbaala yange nti nno ekiseera kituuka nga tulina programu zaffe netugamba olunaku bwe luti tugendawo wati kitegeera tukole bye tukola tube nga tutuukiriza ekyo balina okubeera olwansonga bambi nabo tebaagala ntukirweko kizibu kyonna kuba ndi muyimbi waabwe ng'era abalala we bali abayimbi b'abalala abasajja sibateekamu bane big up buli omu ambeereddewo yes man kyakabi baŋŋamba eggaali ezo ennaku zino zeegumbulidde okubba abantu n'okukuba abantu eggaali yo ogikontrolinga otya obutakuba abantu kubanga tulaba abantu bayisaamu nnyo abantu ensambagere ennaku kati ebiseera ebisinga bw'obeera ewaka teweeyisanga ng'ali mitala w'amayanja bw'obeera ng'oli waka wa maamawo na taatawo olina ebintu by'otakola nga ali ku ewalala kuba kati nze gyendi emasajja gyenkulidde gyensomedde buli kimu gyenkikoledde kitegeeza nze abaana bennina baana bakukyalo bemasajja sigamba nti nno waliwo abeekaleeri wemanya abaaki bonna twakonekitinga wamu no bano baana bemasajja bayina we babeera maka kaŋŋambe baana beewaka abamu beetongola naye nga fine bemasajja kitegeeza teri mwana mubbi asobola kukola mbeerezo lwa nsonga tukuuma kitiibwa kyaffe naffe
kubanze nze ni musajja trainer n'ebintu bye training amasomero awo kitegeeza training amazina cultural dances ezo creatives biki ebyo mbi training kati sinza kuba na gaali egenda kundabisa tola TikTok account yange ebintu byeriko tebivola kangabe ebintu tebyesitaza lwansonga nina mwene branding dentino sagala kuba nina programs zange nina ne business zange ziba zijja konta na mwecho ntino ekyo kijja kusaanyaawo erinnya lyenkoze n'ebintu byenkoleredde okutuuka wano okubanga nange nsobola okubanga neesigibwa abantu abamu kikekenke walosanzeko omubbi nga bamukubanga bbi nali nsanzeko ko omubbi nga bamukuba myaka jadda nga bamukuba waliwo omubbi yali akkiriza nti bannange enzibye mu nsonyiwe teri naye kino njagala tuwitnessinge bwe tuti masajja gyenva kubanga masajja kiri ku record nti akaalo masajja kebakyasinzeko kekalo kebakyasinza okukubamu ababbi era bakukwatire masajja ng'obbateeka kati kuli akantu kamu obadde okimanyi nti nno mu nsi z'ebweru eyo mu nsi ezimu bamanyi mbu Amini yafuga obadde okimanyi ekyo otuukayo ne bagamba Amini is the president of Uganda kati ebyo byaliwo dda ffe nga tukula era babbi babakubanga kyenkuga nti nno nabiraba myaka jadda yes awali wakyamu awo bayitawo mukaliddubi mu mayanja ebifo bwe bityo naye ekyo kyaliwo myaka jadda kuba ebyo nabirabanga naye kati essaawa zino embeera yatereramu abantu batambula ekiro eggaali eno bw'oba ogironda ogiwa interview oba kugironda nti gwe naawe oba interviewinga oba bajjabuzi waliwo emitendera gy'oyitamu kubanga tulaba nga eggaali z'abayimbi zifuuse eggaali z'abayimbi eggaali y'abayimbi tosobola kuŋŋamba nti waliwo omuyimbi alina eggaali takulabikoolero ekyo nkinoonyerezaako ne kinnema buli muyimbi alina eggaali kale waba taliiwo eggaali erina ekikobero kyekola weeyo gisengeko otya kyekugambye nti Amini yakyafuga Uganda kino nkimanyi kino kuba nkirondoola nnyo ekintu ekyo kyogamba mbu eggaali ngironda ntya okubanga tubeerawo nkugambye nti nze mmaze akaseera olaba nze mbadde kale mu industry eya kino ekintu entertainment myaka mingi nina abasajja benzize nga ntambulanga nabo nga sinaba kuyimba kuba nze ntandise okuyimba ndowooza last year but one wetandikidde okutandika okugamba kati let me be serious mu music kati abaana abo be baganda bange benkuze nabo ate abamu bayimbi oba manyi emize abamu bayimbi ntino abamu bayimbi bagamba nedda kati bo balina ekintu kyebanda bamubonga bo ne bagamba akasooka tupushinge muganda waffe sooka tupushinge mukulu waffe sooka tupushinge muto waffe asooka afune watu katumanya embeera wenabe kuba bo bayimbi ffe gali yaffe mulimu abayimbi mulimu abasajja abakamera abakwata amasimu mulimu abasajja nga bo kutereeza mbeera muyimbi kulabanga nti nno atuuka mu kifo mu butuufu bwakyo si kutuuka mu kifo obudde si bwebbo si kutuuka mu kifo ng'obudde bwagenze ebintu ebyo nti nno buli omu alina kyakola ate buli omu alina bizinensi buli ali ku gaali eyo mukozi buli ali ku gaali alina kyakola alina kyakola at least alina kyakola sigamba nti nno kujja buzi nti nno gaali y'abantu 100 tewali mulamwa kisinza n'abantu we tugenda singa Ryan Skin avaayo n'agaana okwogera ku luyimba luno still kuba abantu bonna baluyita lwa Ryan Skin kiki weetegese okukola onyenzaamu ku nviiri bwoti naye ng'ebyaddala asi kumukanga kuba fe abarasi tuli violent abarasi tuli violent ekyo sisobola kwogera kigambo kigenda kukanga Ryan Skin wali ku TikTok owanda nnyo era okanga nnyo ekyo nakikola naye lwakubeera nafuna abantu abamu abaŋŋamba kakkana mukana waffe kakkana ekyo tukikwata empola mpola kituuke bwe kituuka naye bwe ndabanga aganyo kikwasaganya mu mbeera bwetyo kati ako katulekere soko nziriremu oyagala kikwasaganya atya njagala oluyimba olwolaba alugjeyo njagala Ryan Skin ojjayo oluyimba olwo bwomala olugjayo sijja kugambayo kyonna lwansonga njala kuteekayo oluyimba lwange olwo toluteekangayo naluteekayo ne lugaana copyright nerulya yes kati bwe yateekayo luli sokoleke waluteekayo copyright nerulya olulwo yes kati nze kyensaba
omusajja oyo ajjayo oluyimba bwe kiba tekisobose kati awo katulekereko amakaffe. Kati n'ekirala ate ekibi mwana omusajja nadda ku basoga n'avuma bro oyidde okubwa kibooko kati kino nkikugamba bw'oyagala kulaga maanyi bulaali oyagala kulaga maanyi gwe salodde busoga gwe sala kiira ebyo byojjonkera ng'ovimba wano esite gy'otanaabira muganda wange bino biralamu eri site endalamu sebo yatujjonkedde ajjonkera abasoga ali mu nnyimba zaffe zayimba kati weebuuza negwe okimanyi nti ekyo kidogo mwana oba kyakulirawa oba si kya site naye ng'ebadde kino kikugamba ali nsikini gyayo oluyimba lwange baalukwata copyright neerulya njagala ogyeyo oluyimba nkuba oluyimba lwange ago maanyi gange maanyi ga producer ate maanyi ga kabineti yange gye nina komiti baŋŋamba lwaki oluyimba lwaffe lusigala bwe lutyo mu bbanga. Alien Skin mbadde manyi oluyimba yamala kululaba ku YouTube naye n'alukoppa yalusangawo oluyimba lwolukoppa oluyimba olwolaba Kikenke nno oluyimba olwolaba nasooka luteeka ku TikTok yalujja ku TikTok kati nze simanyi kuba kyekintu kyenjagala okuwulira mu matuuge aŋŋambe nti no baalunguza nalujja wano oba oluyimba nze naluyimba nakyo nkimanye kuba oluyimba engeri gye lufolowinga mujjadde owulira lufolowinga kyekimu just eddoboozi nti neryange eriri hard eriri just nti noluyimba kadongo kamu byebyenjawulo ebiri mu luyimba akuba ragasebo tayimba kadongo kamu muganda wange okimanyi nti no kati ennyimba z'ennaku zino waliwo ennyimba z'akadongo kamu ze bajjayo ne bazikuba mu kigoma kya dancehall ne tukuba empere kati ono yafuna baproducer ba dancehall naleeta kadongo kamu nakola ki atontoma yakuleetinga ekipya era awo tumutiira amagezi kale ekyo si kibi lwa nsonga ono mukama omulaba agabidde bangi ate buli omu amuwa ekisaanidde kati yamulaba n'alabanga bambi bw'atamuwa at least muwa producer anamutegeera kuba senga tiyafuna producer amutegeera kino nkikusiba Profete senga ate bannayo yagala nnyo gaayo oyo simanyi Profete amwagala ennyo kuba bambi amuzimbira ebigoma ebiri fiiti babibbayo ku kitimba ne babikubaawo ne babizoganyaawo kale nekikwatayo naye nga yakoma mwaka guli namugamba waliwo ne video gye nakola ne mugamba guno mwaka gwa biralamu kati njagala ombuulire waliwo hype waliwo amaanyi nga sikyakulaba sayidi ki oli sayidi ki nkunoonya sikulaba oliwa buladi bino biralamu guno omwaka mulalamu guno mwaka gwa namansa saana guli gutya kale namansa saana muganda wange biralamu piirira Kikenke yamaani ekipirira Kikenke omuntu asobola okubeera eyo n'agamba piirira Kikenke ono yandibanga tali ku kyalo yimba yandibanga ayagala muntu gwalippirako batuuke bro ze bampeta mu kafiiri ze bannyomeza bya ddeeni mbonzoleya n'eddeeni Predator Kikeke mujahideen muli badala kubanga gwe blood njagala ogezeko nze kyoga sobola okulipira omuntu muli badala kubanga tolema tukabala mabina baganye nyamujira mutagala kabina kamsagala kandi bano kamudebedo ti saravena amasogorina na mabina bwenkula bakonsorobera kati sinza kulipira muntu nga manyo okuyimba bro bino biralamu sinza kulipira muntu omuntu amanyi okuyimba baluyita mukafiiri olimba nole tuzaako video era big up director Kaspat yama tugenda kukola oluyimba olwo abasajja tubalage nti nno bino biralamu enyimba zenina lukunkumuli alubamu nga 8 manya gwe enyimba 5 anti kezo kuba dononya omuliro nga gubuze nononya we gukwatira onoga ani ali awo omwangu kati jenjagala bwe kityo ngagamba kino kulipira kuye kyenjagala nsaba ekintu kimu baba tayagala nzire mu mujjonkera kubaze sina gwe ndipirako ne kati njagala agamba abaana be agamba obukoko bwobwe obumugoberero obugenda bulonderera ebyokulya abugambe bulekerawo okunzijonkera anti gojjonkera kubanga Kikekenke wakigamba nti gojjonkera kubanga oluyimba lutulina proof aluna proof singa tubadde tulina dates za YouTube ne kati ate olwoli ali yanbe luliyo kati kyembadde sinaba kubuulya kiribwe kiti
oluyimba olunaluteka ku YouTube ebyaddala naye obuzibu distribution sina copyright ya gundi obuzibu nali nalutekayo nga sinaba kutereeza mikutu gyange fit n'olugjayo salugjayo gye luli naye nti nno ye yateekayo olulwe ndowooza simanya awo lwaki ye olulwe gye luli ate olwange ne luvaayo yalunyiga yalugjayo kati simanya akantu ako naye kyembadde sigana nti nno kutereeza social media handle zange naye kati luliyo balukimayo wali ojonkera abaana ne bakulaga oli top 10 sebo goza bayita top 10 abasaaga kirungi yeteeka balukombayo so musoke yeteeka ku top 10 ogenda kuddayo bwoti kati golooza nze ndi top ki kale ye top 10 golooza nze ndi top ki simanyi golooza oli top ki sirowooza bulowooza oli top ki kuba njagala gwaba alowooza kuba nze nemanyi sijja kutuuma abantu bayinza okunkwata awo nyinza okugamba nti oli top 1 abantu tebanyiigira ne gamba oli top 10 abantu tebaŋŋamba nga nkusedde believe in yourself believe I believe I'm number 1 I believe kuba kino bwese believingiramu bro tedagenda kumbelievingiramu era n'abaana bange benyirinyiri bambelievingiramu lwansonga ne believingamu senga nali ŋŋamba mwana ndi wa kinaana kati omusajja jagamba kati ono wekinana walivirayo mu kinaana atuuke mu 10 myaka jaddi am number 1 naye tulina bakulu baffe webali nabo basobola okukola kyebakoze naye nze njogera am number 1 kino kibagamba mwenna amasajja gye tuva masajja nze empologoma am the lion ate si lion am a big lion anti oli wagambira nti oyinza okuba oli mpologoma masajja nga ate oli mpologoma mu Uganda biba byenkana olwo labayo kino ekintu soko vimbisa ewammwe muganda wange omuntu atavimbisa waabwe nga tokoze musingi ogwe musingi bwe ŋŋamba masajja mba ntegeeza buli wamu lwansonga sobola kuvimbisa amasajja lwansonga gyenva abasajja babelivinge nti ono ye musajja bo baveeyo era bavaayo ne boogera masajja predator kikekenke kati oli ajaga nti nno lwaki ng'amasajja sigamba Uganda yonna nze empologoma y'emasajja kati endala ziyinza okuba ze mpologoma ze zimanyi naye bwe mba ngambye mpologoma y'emasajja ate nga nze number 1 nze top number 1 kitegeeza number 1 mu Uganda naye nga mpologoma kuba empologoma erina gyeva empologoma erina gyesibuka erina ewaka ye masajja yaddemba okuva emasajja negenda paka Makindye nerya nerya kati kyekuga nti nno am number 1 ate nga nze empologoma y'emasajja bagobe Makindye osaze magezi kyokuddayo nkomawo Buganda kubanga amawulire gayita nti gogendere Makindye dread ogiteekamu ssente muganda wange abasajja nabagamba bagatako migatte ate n'ekirala baagala okuza amangu ne basalako si bwe kiri guno mugwa guli original temuli mulo bagenda kugusala kitegeeza ngukuuma nnyo nguprotectinga buno bwe bulamu bwa era gwe manya gwalisala guno muyimbi ye naalisala guno omugwa muve mu video bibiri bye musala nga biri babisala naye guna ojja gweddalu buladi gwe tomanyi totiisa muganda wange kikekende totiisa muganda wange buli omu alina kyasinza Mukama Katonda wange omulaba oyo alina ensonga lwaki nina guno omuguwa kati gwe koleka emikolo ojja kulaba naye Makindye tukomawo buladi tukomawo kikekenge kubanga olina akantu koŋŋambye wajjonkera abayayi ne bajjayo luyimba lunga ne bayingira mu akawunti yo nga totegedde ne baluwuutayo abaye baba bazibu bandiwuutayo n'endala okimanyi ne TikTok akawunti yange bagibaninga kiba kiraga nti abaye bakusinga naggulawo TikTok akawunti endala era bwogenda video esinga ziri recently ndowooza za myezi nga giigyo naye nasooka nembireka lwa nsonga omanyi ebiseera ebisinga bw'ogobanga musajja munno olekangamu agakuzza kati aganziza ngakoze eki nga yina njagala ngobe enjobe bulo njagala ngobe enjobe nsito mujjukira nsi yagoba enjobe naye oba yamuleka teyagikwata yagikwata kibaita ogoba enjobe ogenda mu byafaayo nti wagoba enjobe oba wagikwata kati kyekyo muganda wange kati enjobe ngati ogikwata kale
Gwe mwana wa Katonda ali ya magaali gafusa amagali omukulu ono y'omu ku bayimbi abasinga amagali asibuka masajja era abantu tetubaganyiza kuyingira gate kubanga badde bansasage bayogera obutinitini nesi bansasage bakoma bayimbi waabwe babadde bajja tugoba wano kyo kituufu nange nkirabye naye ng'ebagita respect lwansonga kati ekifo kye tulimu Buladi wanga wandabanga eri ku luddu manya eri emma kati bwobanga ne wentuuse nga wali corporate Buladi kitegeeza anytime nkusalako Katonda ali mukola mulimu ate within 1 year ali mukola mulimu kati bana abasajja balaba mboyinza okuva eri ng'ojja Obama naye wabaawo ensonga lwaki omusajja ono amukuleetera nemba nga nange ndi mabega wa TV yo respect nanti kiba 4x4 nzita kati kekenke yamani naye nga olutalo singa omusajja avaayo naddamu neyesirayo gwa Nagamba n'atayogera kintu kimu ku luyimba olutalo naye gwe olabye Katonda bakuntegeera muganda wange gwe ondaba ng'omuntu omunafu njagala olowooza ekintu kimu bw'agaana okola kye ŋŋambye wabaawo ensasagge naye nsasagge ki nkulondoole ndabika a few moments later kalo kenyike bagendo salamu muganda wange nayogera yavayo nayogera bwe yavayo nayogera ankubye asazeko enviiri ze bansanze mbyange lwakuba banene no a few moments later kagenda kuba kagamba yamukutte mu maaso yamukoze eki njaba gwe eno empologoma efeedinga ku bisolo ebirala mwe muli bisolo mbuzi muli bisolo ebyo bisolo bingi mbuzi ebisolo empologoma byezirya bingi biri awo lwakuba nze manyi nnyo mbuzi oba lwansonga oba jasi buli kaseera naye nga kyekyo eno empologoma erya buli kimu kati njagala nkubuulye muganda wange ate nekyanjala nkuwa ekino ekintu njala oze bino ebigambo bibiri waliwo kye bayita predator ne alien ebintu ebyo bintu bibiri predator eyina sense of human otegera bulungi akantu ako njala wetegereze nnyo predators ne bwe tuba tuzze mu mbeera yonna gweoyagala okiteera ne tubeera ne alien tezina sense of human zo tezimanyi kirungi na kibi zaataakinga omulungi naye azaataakinga n'omuki kati predator emala kuba binoculars nezoominga nescanninga nemanya ono omuntu ayina ensasagge nemanya kati ono agenda kunkolako obulabe oba tagenda kunkolako obulabe kamuleke kati kyo kyenkugamba nti nno nze mala kulaba muntu nti nno ono ajja kuba mubi bano abaana tulina obbajjanja abamu bakulu baffe bakulu baffe abo naye abamu tebalina mpisa kati kitegeeza nze nasikaninga nendaba sisobola kujjonkera muyimbi nga talina kyagenda kunkola muyimbi mubi muyimbi mulungi sisobola mujjonkera naye nja kujjonkera oyo nga alina kyagenda okunkolako kati obanga ye atuma abaana be bajje bankoleko emikolo kitegeeza nja kukola ekyo kyetaagisa muganda wange okubanga nange nziribwa rights zange olimba yarujjayo okutambula emakindye yalukwatamu n'ekyalo makindye yakigobamu era mbuye bwagamba makindye tosigaza dread nze ye bwagamba kyovalaba bano abamukumanga abakomanda mu ddogo byebyo bafuna omuntu awa munne respect omanyi alien kyakola alien bwamanya oli kyaliwe sebo ng'ayagala kukubamu si yakukuba ng'akwata obulenzi bwe nga bukuba bwemala okukuba nga yefuula nga adduka emisinde mbwazze kutaasa kumba yakoze eki kati baganda bange bageto yuti mwenna twewe respect njagala tubeere mu mbeera entuufu nti nno kyaliwo mwe respect naye banga alina kyakoze tula wansi oyogere naye omwana oyo agenda akuba abantu mulimu ne byemutalaba kamera nga tezikutte jojjuuzi wano kyali wange bamukuba amapeesa bamukubya amaaso bamukubya ebiki ani sijja mwogera lwa nsonga bajja mwongera ate wesiri bayinza omwongera muganda wange naye nga bambi respect mwana bamukubira ki byebyo njagala kukubamu ko lwa nsonga ovimba yali avimba abavimbirako si kubavimbiramu gwoyinza okuba munne wakula
Kangambe oli nalabanga gwovimba kumba ate gwe omanyi buli wekkirizamu ekyo kyoli waliwo akulaba nti nno oli mu kuvimba naga oyo atuvimbira mukumbe wekkiririzaamu kati waliwo osobola okwekkiririzaamu basajja nga bala tebaagala wekkiririzeemu. Kale tumalirize ye muganda wange singa avaayo n'atayogera ku luyimba biralamu singa akulaba emakindi ng'okyajjonkera talina kyagenda ekikoza ekigambo kyekimu biralamu yamman kutegedde kulwanula n'ensi yange mweraba.